Tandikire ku statement ya Sheikh Obeid Kamligeya yavuddeyo n'agamba nti Uganda singa President Museveni avaako bwati tugenda kubonaabona. Nitugamba nti oli mutuufu naye lwaki n'agamba nti talabangako mukulembeze mu nsi yonna yali agabidde bantu ssente nga President Museveni bw'akikola. N'agenda Bwende Bujjo n'abawa, n'agenda ewa Kiseka n'abawa, n'agenda ewa n'abawa, n'agenda Butale n'abawa. Ekyomukulembeze w'eggwanga ogaba ssente kitegeeza nti alemereddwa okuteeka emirimu mu bantu, alemereddwa okwongeza ku ikonomi y'eggwanga, oba wa mutima mulungi. Onebutwa mudakiika emu kitegeeza nti wa mutima mubi, omukotogezi, era yajja okusaanyaawo ensi yaffe Uganda. Uganda yafugibwa Bungereza, abafuzi b'amatwalo abaatufuga baali bazungu. Kati yasikirwa omufuzi w'amatwalo omuddugavu atufaanana naye nga mubi nnyo n'okusinga abakoloni abaatufuga. Okugabira abantu ssente kitegeeza kwavuwaza na kuttatanansi na kufuula bannansi baddu basobola okuddizaako ku obwo bw'abanyaguludde. Mu nkola entuufu yali badde ategeka butegesi tugeze omulimi ng'asobola okuba n'eddagala eddungi ng'ayina butale oba akatale gy'asobola ottunda by'alimye. Omusuubuzi ng'aggyibwako omusolo omutonotono ne batamukana nnyo musolo, n'abeera ne environment mwakolera ennungi. Naye olwaliro bw'oleeta ebintu tugeze okuva e Dubai wennyini ku kitongole ekisolooza omusolo ennakawa bwe babigwambira. Kitegedde n'ateekawo ssemaduuka we n'amuyita simanyi China Tower oba China City na byabbye ku basuubuzi n'abireeta mu China City. China Town ekyaliwo. Kakati embeera eyo ey'okufuula bannansi abaddu nga gojja n'obakanyugirayo obukunkumuka kibi nnyo. Teriiyo muntu mu nsi asobola gaggawala ng'omuwa buwi. Anti n'aboogezi abamu batugamba nti tompa kyennyanja njigiriza kwevubira. Omuntu Katonda gwe yatonda ng'alina emikono ebiri, lwaki oyagala ojja omuwe? Mutegekere enkola na kumuyigiriza butaba ayinza kukola. N'afuna leero enkya ne luli. So tuvumirira enkola ya General Museveni ey'okwavuwaza abantu. Bwe yali atandika wano okwavuwaza abantu, yatandika na kukyusa ssente z'abannansi ng'omuntu aleeta akakadde n'amuwa nnusu kasanvu. Emitwalo 9,900 mu 13,000 n'azibba. Naye nga bwe yali mu nsiko yabba enkoko z'abantu, n'abba emmwanyi, n'abba embuzi, n'atta abantu. Ekyokubba enkoko kiveeko, tudde ku kiseera. Akakadde kamu ng'akuwamu nnusu kasanvu. Ojja n'akakadde mu kuvungisa ssente waleetanga akakadde n'akuwa nnusu kasanvu. Oba akasanvu kaali kenkana akakadde ng'akakadde kye kagula akasanvu kakigula. Olwaleero n'ekibiriiti. Olwaleero n'ekibiriiti tekisobola kugulwa nnusu 5. Kati kitegeeza nti yayonoona ssente zaffe ye n'azibba n'azinyagulwa n'azitwala ebweru. Alina street nnamba ebweru. Kyamagezi kya bugunjufu omukulembeze w'eggwanga ogabira abantu ssente oba ekisingako kubayigiriza kukola. Byonna birungi ssebo okubayigiriza okukola. President Museveni atuyigiriza okukola ate era n'okutuwa ssente natwe tukyetaaga. Atya okutulagira engeri gy'ofukiriramu ebirime ng'okozesa obucupa. Ekyo nakyo kikulu. Yali agezaako okulaga nti obwongo bwe tobuteeka ku sizoni ya nkuba, kulinda nkuba lwena etonyo ly'okoosige. Tyosobola okuyiiya. Bw'obeera oliraanye ekitooga wava amazzi osobola okufukirira. Twakikolako ffe abakulidde mu kyalo. N'ekyenjagala omanya Robert Kabushenga abamu ku balimi abalungi mu ggwanga n'abalala. Gwanige wali olabyeyo ng'akozesa obucupa. Kati President kyagezaako okulaga tatunuulira bali ba Kabushenga abasobola okusima enzizi oba okusima ddamu omunaava amazzi. Atunuulira ku ggwe omuntu wa wansi nti osobola okukima amazzi n'ofukirira ebirime ne bisobola okubala mu kasana. So yaba akulaze bulazi. Enkola ennyangu gy'osobola okulaba nti naawe osobola okukima amazzi ku luzzi oba kunga wateekako tanka ku pipayo enkuba bw'etonya n'olembeka then n'osenangako amazzi n'ogenda ng'ofukirira ekirime ne kikula mu musana. Kino kitegeeza nti abantu economy gye bali mu ssente zaagaana. Kati President alina kuvaayo n'agamba mwemba waddeyo ssente. Kakati President musajja mulaalo
kubanga yeye ng'oggyeko ti Mujaasi mutendeke professional musajja mulunzi. Kakati agerikali musajja mulunzi tosobola kukama nte nga tosose girabirira tosose jiwa bikuta nojiwa ebikuta noteekamu n'otunyu nojiwa n'amazzi n'ekkuta bulungi n'olyoko ogikama bulungi. Kakati Museveni yoma ekyo kitegeeza kiriwa ndikyojja mu nte kingi kusinga kyojiwa ojiwa buwine ekkuta anti olina ogijjamu kingi anti era kingi ng'ogiwadde ebikuta n'ekkuta n'amazzi kati n'eryoka ekuwa amata ekidomola kiramba n'okitunda n'obanga osobola okugyamu ssente buli liita n'ojjamu 10,000 bwebanga enteekamiddwa ekidomola kiramba olunaku ofunamu emitwalo 2 mu kitundu buli lunaku kati oba olina ente 10 oba osobola okugyamu emitwalo 15 buli lunaku. So kaakati kino ekya pulezidenti okujja n'atuddiza ku ssente abanga aliikiriza ente ze oluvannyuma zimuwama amata kubanga Pulezidenti Museveni eggwanga ebiribira bye tumubanja tulina kuwa musolo. Kakati Munnayuganda wanaabanga talina bizinesi gy'atandiseewo nga takola omusolo wagenda gujjawa abatalina. Pulezidenti bw'akwata ssente z'emyoga n'azituleetera tetuzirya buli ate n'oba oziridde buli era ojjagenda ku dduuka ogula ekiro y'ennyama ojjagenda ogula olugoye yaba ayingizza okiwulira ssebo. Ekigabya ssente zino nti ffe Bakagame naawe n'abali wano genda obeeko kyokola ekyo kyokola kiteekemu entandiko eno gyakuwadde bwe kinaaba kiyimiriddewo nga sitekansi ejja nga watandikawo retail shop tuwa omusolo okiwulira aweebe abaazizizaayo kubanga buli gavumenti lwekusoloza omusolo guba guddayo mu gavumenti. Kakati bwe banaagereka emisolo nga bizinesi teziri wano munansala musibali tuba mu ggwanga Museveni sente agenda zijjawa. So kino kyakola ekyokutuddiza abantu n'abawaseneza emyoga n'abawa PDM aba anoonya nte eri agiriikirize asobole ogijjamu amata. So kirungi nnyo era tusaba 2025 wekitiibwa pulezidenti yongera n'amaanyi yongera okugaba ssente ozibwe bannayuganda babeeko bye bakola. Ezikulaakulanye nga abakulembeze tebabikola ebyo. Ensi ezikulaakulanye ezisinga zirina resources omuva ssente. Ate wano tulina bimeka bw'otulira akataleke ate zaabu twakamuzuula n'amafuta twakagazuula. Ensi ze mwesibako zino zi Dubai zirina ebyobugagga esooka population yaabwe sibe bangi okiwulira. Dubai United Arab Emirates batono balina ebyobugagga biyitirivu nnyo ate batono okiwulira ati bali mu ddungu ne balina ebyobugagga okiwulira ssebo. Dubai gyoyogerako twagiwanga buyambi. Yes tewali buzibu Dubai ffe twagiwanga obuyambi. Gwe tosobola kusomesa mwana nga mutono omulabira ate n'amaana akulabirira buli muntu ajja n'omukisa n'ensi endala zensobola okumenyera wano naye bali kye basobola otuukako ffe ekitukotogeddwa ati information kubeera nga abakulembeze abali wano ze resources zibakola ki. Uganda ya 2-3 2-4 bw'olitusanga ojja kulaba nga tuli banjawulo kwatutandisa okuzuula ebyobugagga eby'omu ttaka. Kati United Arab Emirates twagiyamba nga tennaba kuzuula bya bugagga. Mu myaka 38 bwefunye ebyobugagga ebiri ku ttunzi omuntu ng'agagga wadde asobola okuyitako ne giba myaka ameka akuyitako. So naffe ssebo bijja amafuta twatandisa osima neyanziza naye waliwo gayita my fuel era gaffe ga bannayuganda. Rastaman kyabugunjufu omukulembeze okugabira abantu ssente oba ekisinga kusobola kukuza ikonomi ya ggwanga abantu kulaba nga bafuna ssente. Mwana tuyerabyo nga bw'obibuuza nange njakuga nti byonna tebiina buzibu olw'ensonga taata ne bwagula emmere ewaka naye era olw'olumbu abaana omutima alina omwana gwasulayo ekinusu gwawaayo ebibiri gwagamba mperekeraako nadda nga baguza amugulidde kagaati oba ka ice cream naye kyo oluusi ekireeta embeera eyo oyinza okwesanga taata akizudde nti maama emmere bw'agireeta alina engeri gy'akolamu abaana abamu ne batakkuta oba tukwatagana. Tuyinza okwesanga Museveni atuuse ku mbeera nga actually abantu abasingira kutambula mu komiti bagamba Museveni teyali badde nabuzo naye abamwetoolodde. Lwaki tabajjaawo? Mwana tusiwe tukola fiiki n'omukazi bwakunyiza suya nti omugoba mu nnaku ezo. Omuntu fiiki kankuwa ekyokulabirako omuntu agenda okwawula nti nze fiiki sorry to say so nti mukyala wana gamba nze fiiki njawukanye. Kiba tekitandise ku olwo. Kabaka oyo gulaba naye ayina ebizibu bye ne baafuga bakola nabo emmengo. Nite soka kero kunjaga mwemba gobye. Saba sumbo ba mufuti.
baba ne babakola nabo nete bokera bukezo mayiro ga gundi bangambye okoze boti kati ngogobye nawe nkoze sibwe kibe bisinga tuyiwe ekyo bawana Kyagulanyi nti ye wanje anti kyobula Museveni afuze emyaka na yenjawulo Bobi Wine yakatwala ekisanja kimute kinaba nakugwa kungali dovo opposition ebizu byayino biraba kyengeza kugamba nti sibuli kintu kikwatibwa namanyo wana bugu twetaaga ntumanye enkola nti ono mukuto for instance kankuwe ekyokulabirako tulabire ku nkola yaje yakola General Kayihura yayina amaanyi akusa kumbi buli polisi yonna yaliko ba crime preventer nga bonna ba Kayihura ne yamugira Kayihura ali leader wezi General Kayihura ali Kashagama aha nete yafuma mu system ojjukira Sejjusa yabuuka nabuuka paka kusimanya ali jaze nga Sejjusa musajja wezi Sejjusa ali Kololo suka tugezeko mumanya nti sibuli kintu nti mamala gakiyikira okikakkanya ayina enkola ze esobola omanya wono kamufulumya empolo n'asooka atuviire onaddeeno nekikyengezaako ga nti abantu abeetolodde bwe baleese embeera ya Museveni otutuuka okwekwatira ssente ajjazi kugabire eyo ntegera yange oba nzikiriza yange ate era negati tekiba na buzibu singa taata akizwa nti maama si mwenkanya nga agaba ebintu byaleeta ewaka sukatiza sikiinaako buzibu pulezidenti okujja n'agabira ku bantu ku ssente kuba ye era naye ayina ensonga ze lwaki abwa ssente ye mwenkanya mu ngaba y'emirimu nedda mwana twateze president siminaako buzibu mu ngaba ya mirimu nze engaba y'emirimu government tandika ku bayita public service omanyize ni musajja mu kwegawa protocol ngobera mitendera ntandikira ku public service president constitution ina ababe bemuwa for instance president bw'afuluma omulala najja nga akaluka atambudde ayina tiimu gy'atamba ba liaison officers abakolera ebyo tutegeeze nga Trump bw'ayingira Biden kati ayina abagenda okugenda nabo naye ajje ne tiimu eyiye bangando sabira abantu nga lukaaga kitegeeza nti ne president ono waffe naye ayina ababe abakkirizibwa okulonda mu bwadde bw'ayagalidde okusinziira ku constitution nene wabawo abaweebwa emirimu okusinziira ku bitongole bya gavumenti tugenda tuuka ddi ku level y'okubeera nga president teyeetaaga gaba ssente kuba ekyo kiri mu myaka 4 president wabanga mu myaka 4 akyagaba ssente nga mu myaka 4 teweesiga bw'oli nabo kati ekyo kyonna nze ngenda kiteeka ku system ya Africa tulyoke tujje mu Uganda fenna Uganda Africa yonna bwetyo bweri era ne mu Uganda tukijje ne ku president Museveni n'abo opposition bwe kiri buli mukulembeze yenna agaba kasente ne ba voluntary leader ne baba wakyalo ne bw'abaani bonna bagabi ba ssente kugawo gwomuze gwatusensera fenna tuli ku mukulembeze yes ne kuganti weba nkola tosobola ginenyeza president kiringanganguzi talina gwawa tuyinza nenyeza abantu eri nga wansi ku ground gulimuze kuliko omuze gwatulya gwonna kankuwe ekyokulayiko bya biri mu gumu twali mu kalulu nze nakuumira meya Matovu akalulu kabwa meya Matovu wa Nuupu nze nali supervisor we ku Kijegeraawo gowenali nze kazo wa ghetto kati nze ndi wa ghetto kuba ebina nabiwummuza wali era mbalaba bulabi naye nkuumira Matovu akalulu tunnyuka nkuŋŋanya declaration form abaana banga mwana bino si bya mwana tumusasule naye ngeno okugula baga mwana people paja tutekawo buteesi mbeera oba otegedde kyeninga kyenkulaga titebyali byabwereera era nabyo stiru abana bali baganidde declaration form paka webatwanoonya ssente tuzibawe abasajja tuwawe foomu zaabwe kikyengezako ga nti enkola y'okugaba ssente ogwo muze mu Uganda era nange ndi lwedo zikwata fiki nawe nebosanga Museveni ozikwata era nze Museveni simuyinaako obuzibu kiki kyendaba nti zekimuletera kiva ku kintu kimu bwavu no abamwetoolodde nze kyenkugamba abantu si baavu fiki kagambe bwenti ewo bw'oba tolya nnyama togambanga nti abantu bakyalya nnyama bw'oba tolya nkoko tugamba nti abantu tebalya nkoko oyimirira Kampala jamu n'akwata ez'emmotoka zinywa amafuta ebizimbe bisituka private sector etambula amasomero abantu bakola balina ssente zaabwe omwavu yaga abantu bamugamba nti ye mwavu oba ffe waffe tuli baavu ye yeesiba ku bantu ninga ne bw'otunulawo oti buli lunaku zijjula ku makubo otambulako kogende ye balibali ntambula n'engenda nedda ntambula n'engenda kyembadde ngenda okugamba nti nsanyuse nnyo n'ebisanyusiza omwaka guno abantu bongedde okukola nti okumanya nti bino ebintu byakwekolera tambula ogende mu byalo abavubuka balina zibbajaji abakoze bizinesi abalimye emmwanyi tebali ku gavumenti etuyambe nze embeera mu gete ez'enjawulo mu Kampala n'emirirwano ng'osanga beetegekera bivulu beekolera music waabwe beekolera art and design abantu batandise n'okumanya nti gavumenti si yeeyina otuwa however Museveni bw'abazinga taata wabakuwadde z'omwana waka bwe neegulira akasaati nga mpoose taata bw'abangulidde nda tekigana kunsapulimentinga
Niye ate nasanyusa abantu bayize n'okukola abantu bakola muvye kuya abantu baavu abantu si baavu gwe mwavu gwe Rastaman ne yanziza mbale jako nako hunzikanako muganda wange nakyayogedde nga kijjayo point entuufu kituufu abantu mulimu abatali baavu naye betugereegeranya betuba tuli ku 100 abantu 75 baavu mponga byoya omwavu mponga byoya yaliwa omwavu mponga byoya ye muntu atalina ssuubi baba afunye omunwe gw'amawogo nti anaafuna ekawungeezi lumonde baba afunye omukisa n'omuyita ewaka n'omuguwa tugeze ku piraawo eyasigaddewo aba ayagala asibe n'obukunkumu kagende nabwo kati mbadde nsaba muddemu mwami twaha omwavu mponga byoya yoyo atalina ssuubi nti enkyana alyaki ye balwala asobola okufuna panado ye mwavu mponga byoya taba na nkoko yadde etakulewuwe kakati betuba nga tuli ku muwendo gw'abantu 100 tulina abantu abo ebitundu 75 ku buli 100 kati betuba twogera ku ensi y'abantu baavu naye tulinamu abantu abali yaddeko kale tugambe ebitundu 15 ku buli 100 tetuwezezza 9 kakati 10 lyeriranye mwami Museveni bwe gagga ennyo nga buli kintu ekyalibadde kitumala mu nsi yonna beba kirina nti sukaali asobola okubula ng'ali wa muntu Jeno Kayindo tafire n'akweka sukaali n'amuguza abantu kirenu emitwalo 2 oba mutwalo omuntu atya omuntu omu n'abeera n'ennyumba ng'ayinamu woolo oba luumu ng'eringa supermarket nga biri wuwe omuntu omu n'abeera minisita okumala emyaka 40 nga tagulanga ku mmotoka tagulanga ku mafuta tamanyi be basasula passport tamanyi be balinnya ennyonyi ng'osasudde naye ng'atambula kati ng'olimu obwo obulamu tosobola kumanya nti waliyo abaavu n'abantu abaliraanye abantu abo bagagga ennyo tebamanyi nti ffe abaavu bamponga byoya gye tuli nawe oli mwavu mponga byoya senga sirabika nga bendi kyegeza yegwe agende ew'omusajja n'omugamba naye oba naye eggulu limpe n'agamba ate naye n'alikuwa nga bagamba nti omwana wange kaalikuleetere anagamba lirinna enkya lijja kubaawo omwana amanye nti era wakimye eggulu ewuwe ate yeggwanga be tuba tulimu munzikirize obadde nakoyisa mbadde jakwongereza ku kyalasita edda ono byagambira nti Museveni yajja n'akyusa sene ya buli miliyoni bakuwa 7 ng'okunoonya alina eggaali ku kyalo nga si mwangu okumulaba ng'era eggaali ebeeremu nga yeesaavinga ekyalo n'ennyumba ey'ebbaati essaawa lwaleero ogenda mu kyalo n'osanga abaana buli kibanja bapaakinze bokisa mpya ali mu nnimiro olumala okulima ava ku byebbanja mwakikwata nti buli agivuga amaze kukwewola otulya ebodaboda oba bajaji bokisa mu kyalo waffe ebulemezi ziroobwe ne mu bitundu ebirala ze zikima amazzi luli abaana bakimiranga ku bugaali kati no kyabadde agamba nti abavubuka bakola abavuka basobodde okwetuusaako mafuta gakozesa lita amafuta eri 18 ya petro naye agiteekamu n'akima amazzi ge gakozesa okyagula ya Nyalunaana nga mulina sente ya Nyalunaana liita ffe tugula ya Nya 5 ate mugijjawa temunywa ku shero okay shero ya Nyalunaana sembale nyalo tegeezo muzikirize mpumulemu nkomewo buli omu ampe byalabye mu mwaka guno ate nsobola okuba nga mpunzika programu y'olunaku olwaleero kanzije Anything Media.